njagala kiri mu ndabirwamu maanyi lwaki beeruminati mwekwatanya ebintu ebirungi no ffe tubonaabona okusinga ate mmwe mwasacrificing omukwano gwammwe n'endabirwamu kuba temuzaagalira ddala anti ekituganya okuwagala nnyo endabirwamu y'ensonga nti endabirwamu mulimu agifuga ate ffe gwe tutakkiririzaamu abazungu bwe bagikola bo bagijja muki kiwakanya Katonda ani afuga endabirwamu wetuli anti bwegambire nti buli kintu ekitassa obuzibu tobulina ku ndabirwamu yokka obulina ku bintu bingi byenninako obuzibu naye gambye endabirwamu y'emu evaamu omwoyo ogusumbuwa abantu era omwoyo ogugaba ffeemu guva mu ndabirwamu endabirwamu ebba emyoyo endabirwamu ebba emyoyo era mmwe abazadde abaliyo mbalabula temuteekateeka nnyo baana bammwe mu ndabirwamu nga bakyali bato buli muntu alina ttatu ku mubiri gwe ali mu buweereza alalala mama gwe kali obwo bulumi bwofuna obwo bwe buweereza baba kutisse nga bakuwa okaaba teri ayina ttatu ku mubiri gwe atali mu buweereza ne Jesus yalina ttatu Yesu tabanko na ttatu mpozi nga akipuvinze anti lwakuba tokimanyi nti gwe Yesu tomulabangako tewali yalabe ku Jesus gwe wamulabako tatu yaliwa era mwe mbasaasidde Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC lenga kontenti wo wano naffe MR Live tunda kontenti wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins ku MR Live kwe tuli twebaza mukama oyo Katonda lugaba yatonda eggulu n'ensi kubanga n'era bukeesezza atuwadde akasana affe baani omwana we gwe yatusindikira no ku nsi Yesu Kristo laba yagenda ku musaraba yagenda lwakisa n'atufiiririra yatulokola omusaayi gwe bwenzijano topic ewe esokerwa omusaayi gwe gutwalula ne gutukumira mu kisaache fa balina foundation ne tutakemwa waliwo bugwe wabanaku batatu bwe batuwa ne tutabutunda ebitabo by'abaana bana abanaku batuwa tutabitunda emmere y'abanaku ne tutagirira mu njuza ffe ne tutagitunda Kristo atwagala nnyo era omusaayi gwe gwatwala buli kibi kyaffe bakama banga aba nsindika na Bonchate Foundation obwana 17 busoma requirements twazifuna ne tutaga school fees buli kana ka emitwalo 3 tuyambeko oyina emitwalo 10 oyina 2 eno tamu yakuyita tulina mba candidate temutulekanze sisobola buweereza bunonzeka nebwe negatta naawe tulituuka wala amanya bampita Rima Sam oba Mechanic Rabongo komye uno muweereza emboze tegwa marojjo bwaba abinyumya byewunyisa naye omulimu gwange gwakubireta ku platform eno gwe musumba munanga ali eyo kuba fena tuli basumba gwakola TV ngozikola bulungi oba osumba abantu abalala okuyingira obukanisi bwa TV obusumba omuntu alina ekisinde kyakulembera n'akirabirira akituuseeka so osobola okukola programs zino n'otegeera nti Katonda gyali mu bika byonna ebyenjawulo naye kiri erifo kwagaza abantu abalala Katonda waffe gwe tukkiririzaamu mu ddembe ewatali kisosola bannaffe nakuwalira abo abalwana olw'obuluvu bw'ensi abakwata embeera ne baziteeka ku bannaabwe oyo wakyakukyaza tomukyaza bannange togendayo era nyongera okubajjukiza nti fe abantu bamu tetukolera views wano wabula nze success yange esooka upload zikasita uploading enjiri yange gyembuulidde ku MR Live mba mpangudde ne bwenfuna views 2 ne nfuna 10 tewali buzibu kubanga views eze 10 simanya asoosa abaddaani n'asembeyo abaddaani so nebaza mukama olw'abantu abe 10 baba mpadde ku olwo era ekigambo kyenze ndi mukkiriza nzikiriza nti abo babadde bannannyini baakyo kyembuulidde ku olwo omukulu lwaki dini yo gisoosa nnyo bulembeera wano ngaliikirira nze kiki ngisoosa buli program mwana Katonda onfunye bubi ngisoosa buli program nange nje ntandike kubanga kalango kewaffe kakube mukko mukakuba mutya temulina kalango ate ebintu bibaswazeera
byaffe byabalondemu buza kubanga musibe muteno banyabo ne basiba abatonde mukama bye yatonda mukama katonda bakulembera tonda bulamu timwebale nnyo science balaba nolwayo tuje tuwayemu buli kyewandika ku mubiri gwe kirina meaning buli kimu twali kiri konsobi ogwoguti kino mukama yandagira kiki kino mukama wange yandagira kino entogimanyi kigimanyi yakuŋŋa nti ndiomu togenda ku nyanja eyo mpingu ya nyanja gibayite empingu gibayite empingu y'ennyanja esiba eryato kyabo obadde obuuza ki kati osiba ki ate gambye buli wamu awali amaanyi g'obutonzi ngakola ki eno mpingu ya nyanja erepresentinga mazzi okay obwakabaka bakatonda mu bujje wano okka ne mu mazzi gye muli ne bubwengula mukwaki bonna mbukkiriza bonna nninawo nze era wonsanga wonna nga bwe nagaa nti nze wensanga katonda ne weriba ssabo ne weriba kyaki neegwa muzikiti boogera katonda oyingira buyingi ye kuba nze nva wa katonda direct paka wano wendi ensoko ontangaaza lwaki erinnya kristo likutabula nedda nze mukiririza siga no nze siri wano kukkiririza muntu nze ndi wano kukkiririza mu katonda kristo muntu tulina bakatonda basatu muntu abakatonda senga bali basatu senga n'omusajja okuzaala omwana mumuzaala basatu muyina ekintu kyemutategeera nentula nga mwetaaga okunyiga okukuba empi okuswazaswaza ensi eno n'okubuzaabuza eggwanga lyaffe bw'obanga omwana gwe labonga omuzaala bw'omu katonda bafuke basatu bazaala omuntu omu gwe omwana omuzaala bw'omu ba babiri omu otya anti kyekizibu maama muteresi otakutte ku kirevu ono kitegeeza kujoga oba ombisaamu maaso nkuyisizaamu amaaso ne mwenkuyisaamu falono mutuufu mmalira obudde falono mmalira obudde oluusi kasita bali obayamba nanti ndaba ondulira bali nagamba obukikulu oli slow ojo gyenkuwa okumaanyi obere speedi kampenga ekkovu ntuuke emirembe omanyi wakkovu atambula mpola naye amaliriza atuuse gy'alaga n'eki eshero yo kumu era ne katonda gwe yatonda nga kaweewo era nako yakatonda nga kalina okugenda mu speedi agenda kafuna ebyako mulemu okwesiriwaza nesigenda kuba kovu nga waliwo ebintu bya wa speed can you imagine gwani kovu aye tokyeyita kuba mukama kyoweyise kyonna katonda kyakuleetera bugubugu simuliro kyoweyise kyonna ewange gyefa mutonda gyenva kyeweyita kyokola kikula mangu kifa mangu katonda talina kintu kiyatonda nga kibuuka mu budde bwakyo ekiryo nekikola kitya wafu kugenda mpola bukwata saba mukama naye ate yakola ekiryo kitwala eddakiika entono nnyo nga kivaako emmere ne kitavaako butontogolo era nekifa bwekityo omuwafu katonda buli muntu gwe yatonda nga wamagero yamuwa obudde butono Mandela yali wamagero ate Mandela yali wamagero emyaka egi giyafuga South Africa gyokka teri midala endabirwamu efuuse endabirwamu ebadde ki kiki ekyama kyekiri mu ndabirwamu illuminated bompitako omuweereza ofuirwaki sinakimanyiira mpitako omuweereza kiwangamba otunda myoyo nze kankuyita illuminated owa illuminati omuweereza illuminated omuweereza era kumukasalamu njama kyekiri mu ndabirwamu maanyi lwaki beilluminati mwekwata nnyo ebintu ebirungi no ffe tubonaabona okusinga ate mmwe nagambye nti uffe okukuuma amaanyi g'obutonzi ge tulina tusacrificing ebintu bingi mwasacrificing omukwano gwamwe endabirwamu kwa temuzaagalira ddala
anti ekituganya okuwagala nnyo endabirwamu y'ensonga nti endabirwamu mulimu agifuga ate ffe gwe tutakkiririzaamu abazungu bwe bagikola bo bagijja mu ki bagijja mu mayinja kati lwaki bagikola kwanguya abantu kweraba baali tebeeraba kyetagisa okweraba omuntu talina kweraba akajonja akakulima listen careful omuntu talina kweraba nze nina okukulaba gwe olina okundaba bwemba sina ndaba katuyenda tunula eno anti kyekibalemeseza kyekibajjeeko abaana ba Katonda n'ofuula endabirwamu mukwano gwo endabirwamu si mukwano gwo ono ye mukwano gwo gw'olina okulaba nze akajonjo nange nenkulaba akajonjo scratch my back I scratch your back kwalwe nali nkuwadi piece nayagala okuwadi piece enframing ogana saga ndabirwamu saagala ndabirwamu newange bakimanyi nze sidiringira nnyo mu ndabirwamu ate oba ntuuka n'ekiseera oluusi nesigenda mu saluni neesala enviiri ani azifuga teweesala ebigoli gwe nedda kuswaza abantu kati kyogendako nedda munange ekirungi omuntu ogenda okutuuka wano wooli ng'oyise mbenji nali sinatuuka mbuweereza bwendimu nakola emirimu mingi nze nasalako enviiri ne Rocky Giant twazisaliranga Kibuli saluni nga ebosi bubanga nga ayina eyiye nga nange nina eyange nze nayina eyange nga tulimu ne anko wange bamitanga Umaru yes nga naye alimu ya mukulu we kakati muzimu kyokuvuga endabirwamu ani afuga endabirwamu munnange bw'onoogenda onyikiza omwoyo gwa Katonda ojja kulaba ebintu ebimu nga biwakanya Katonda bintu bingi ebiwakanya Katonda naye nga teme mbitwala nti bya Katonda buli kintu ekitassa kyewateekawo kiba kiwakanya Katonda ani afuga endabirwamu wetuli anti bwegambire nti buli kintu ekitassa obuzibu tobulina ku ndabirwamu yokka obulina ku bintu bingi byenninako obuzibu naye gambye endabirwamu y'emu evaamu omwoyo ogusumbuwa abantu era omwoyo ogugaba ffeemu guva mu ndabirwamu omwoyo ogugaba ffeemu oba omusambo ogugaba ffeemu guva mu ndabirwamu kitange bwe guli kukyalira baba bakimanyi ebyaddala sitya gwe ntya Katonda kyala gutya gujja ne gukukyalira dde ne gutandika okukozesa bye gwagala gukuwa ffeemu era kugambye omwoyo ogugaba ffeemu guyita mu ndabirwamu era abantu abasinga ogaba ffeemu ne babasawo baba bandabirwamu ng'akuteekawo ebbaafu oba mulimu amazzi nagano weerabamu n'olaba ekifaananyi kyo wali eri oba n'olaba ekintu kyonna kyonna kyayagala olabe naye ng'oli wano nga kiri wali endabirwamu ebba emyoyo endabirwamu ebba emyoyo era mmwe abazadde abali eyo mbalabula temuteekateeka nnyo baana bammwe mu ndabirwamu nga bakyali bato temuteekateeka baana bammwe mu ndabirwamu nga bakyali bato especially ng'omwana tannamera mannyo gwe tosobola kumanya kuba toli wa myoyo obuzibu buwalokoka ku mubiri tiwalokoka mwoyo kitegeeza kitya kitegeeza kyekyo kirwa kyobongamba okulokoka omubiri kamwoyo bw'onooyingira mu mwoyo ebyaddala nga sitya gwe ntya Katonda yatutonda nze naawe n'oddayo mu mwoyo tojja kuddamu kweyita na mulokole olina omuntu wa Katonda ali ku nsi tannatuuka kulokoka obuweereza bwo Katonda bwonna bwe yawandiika bw'otandika okulaba nti n'obuwakanya bulwolokoka oba obuwakanyiza obuweereza wange wenna oliranga amayirungi bwali nabo bwaliwo kuba listen bwaliwo kuba amayirungi yagateekawo nga galina liibwe era nga gama mumwe mu bantu abaligalya ye nga yakuteekamu mu baligalya
nyo omwenge nsubenga ku ye yabiteekawo mu byaliwera kivula wabikola manenga nzibo bino bikola Luyima listen carefully erinnya lya Luyima origino waalyo yali akola ebyo byonna biwakolanga so naye sina kulokoka nalina kwekuumiraawo nedda n'okulokoka ako tekwagamba nti biri byavaawo tebyavaawo tayimu yabyo yaggwako buki yes omusajja ono ali illuminated badna omuwulidde naye omuwulira yoyo ekisinze okunyumira kati abantu bakubuuse nti obulokole obumanyi nti gye buli bw'amaanyi naye ovuvuba abantu okubuyingira kuba okimanyi nti bugaba obulamu obutaggwaawo tewali wakyeyogeredde nti oli wano kutunda myoyo nakugula myoyo tewali bulamu butaggwaawo buli muntu akomba ku kuzaalibwa kwonna nga wayita mu poto okujja ku nsi tojja kubeerawo mu bulamu butaggwaawo bujja kuggwaawo kubanga tuyita mu poto ne tujja ne tuddayo olwaleero ŋŋamba Luyima olwaleero gwe ono Luyima abaddewo okuva ensi byatandika okutuuma amannya gwe obaddewo okyusa bukyusa mubiri eno ensi kano yagitutondera nga teriiko nkomerero okuba teriiko nantandikwa abalinda enkomerero bali n'entandikwa olaba tetwagimanya kala te enkomerero gye tunaamanya abakolera olunaku olw'enkya teruliyo ani yali amazeeko olunaku teruli mukugwako teri amalako lunaku bagamba yafudde saa 9 luba lunaku nga luweddeko tufa ssaawa toisobola gamba nti kale yabadde amazeeko olwokutaano lwe are you sure twali amalako lunaku ensi ya Katonda tekuliko amalako lunaku era talibaayo tokkiriza mbyanca teri nkya tulivinga luno lunaku luli lumu amazima bukya Katonda atonda nsi yagitondera olunaku luki terukyukangako luyina musana na mwezi kyekiro n'emisana luyina nkuba na musana yatutonda mu lunaku luki nga nawe ofunisa omukazi olubuto ne balufunisa wiiki diba omulundi guki nga nawe bwofunisa omukazi olubuto mu mulundi guki ye Katonda bw'atyo leka kukolowooza nti Katonda kimutwalira olunaku lulamba okukola omuntu eba ssaawa nga nawe bwe yeegatta mu ssaawa eyo n'ofunisizaamu omuwala olubuto teruba lunaku omuweereza mbadde nsaba onsaasire onsomese kino omuzimu omusambu okutambulira mu ndabirwamu baguyita linnya ki nkugambe gwe ayagala fame ndabirwamu tegulina linnya no sizze kusomesa leero ku gwo gwogerako anti tuli ku ndabirwamu listen gwina amanya maki ayikirifu paya abiri sijja kubanga sagala kuyingiza mu ebyo n'emputu omuweereza nkimanyi guno omukutu gwo gukyetaaga ebintu bingi njala gugendere ku nsonga saala gugendere ku kya fame kuba gunaafuna fame gujja kwonoonekako nga tegunatuuka gye gulaga kyovula bwe nali nzijewo nabuuka emikutu gyonna egyali egy'amaanyi naawe ogimanyi era n'abo abantu abaali bansabyeko interview ensonga eno baali bangi obamanyi b'amaanyi nagibamma nga njagala omukutu ogutali famous ngutandikireko MR teri famous temuli famous muli mu mpeereza muli mu buweereza era bono onoonya fame mu MR gwejja kubula tuli wano kuweereza wano tuliwo kuweereza abalunkanira senga twali tunoonya fame senga tukyaliyo gye tuwagiwansanga bakambwe tokyalayo kati tokyala era naye abantu abo bagamba ensi bibatuusaawa
byebyo byenkugambe nti mwe ebizibu muyina byebula nkugambe nti abantu abasinga leko bagamba nti balokole bakumubiri nedda nkugambe nti abantu abamu bakumubiri obulokole bwabwe bwakumuki ate omumulokole babiri balokole naye balokole ba mubiri si ba mwoyo kyovola nkugambye nti saagala nnyo muntu akulembeza ddiini ate saagala muntu akola kibi nga yeerimbise mu Yesu. Leero obuweereza bwange njagala bubeeraawo bamanyi buli njogera ekyo bakulaba sijja kubanga banneetaaga gwobamanyi nabagamba nali open ekyakuŋŋambisa ekyobamanyi ne siba society baali bange naawe ate bakulembeza nnyo eddiini omu musiraamu akulembeza eddiini yebikabiko anti byenkubulera okyobola njagadde abalabi bo bamanye ebintu bino nti sibyogera mu bubi nze sirina ddiini gye najja kulwanyisa naye tulekeraawo bane eddiini si butonzi omuntu nga bamutonda nga alina ekitima ekibi Uganda tukyali mabega kuba YouTube eno kazannyo k'abazungu bakatuteerawo tuteekeyo content alina onkunyumiza eki tukiriza ebigendererwa nese bannayuganda bakawuuni alina onkunyumiza eki bino ebintu byemukola bya femu era mukama wamu ye femu buli kintu kirimu endabirwamu naggambye era buli bakutunuzaamu kamera booti manya ekiddirira guyinza okusiimira ne gukubaka abantu bakola obuntu bwa TikTok nakola akanaafuuka yagitunuddemu ne gumulaba ne gumulonda naye gweta gujja mukozesa ebintu bingi ogumaintaininga yambala amasaati agali gafaananyi kisobola nkitunuulira yambala eriiso yambala omukono gw'omutwe batemyeko labe kino eri bagitemyeko kino ki budde saawa eri mu dola mulimu amaaso yaso anti bine dola nayo dola ziri illuminated geno laba tonchaya dola agakatona mu tonchaya dola kiddamu lwalero dola eri illuminated ndaba mu eriiso mu dola mulimu eriiso dola eri illuminated gendo girabe erimu ne pyramid Allah eweri badola erituuka negonda kulaga akabaniro ka dola kakano ngalabye ndakalabye dda waawe weesabula ttatu naye ate engeri gy'oli munnange nkunyumizaaki ebigambo byogero ojja kuswaza ensi mu bulamu bwa Katonda nkiddamu nga nkyogedde ku mukutu gwo tewalibawo omuntu agenda kunzijjako kye nnina bino byonna bya Katonda gwe tosobola kwewaayo nze neewaayo kuno sacrifice gwe tosobola era nkiddamu buli muntu alina ttatu ku mubiri gwe ali mu buweereza gwe kali obwo bulumi bwofuna obwo bwe buweereza baba kutisse nabakuwa okaba teri ayina ttatu ku mubiri gwe atali mu buweereza era nsabamu abalina ttatu muleme okwerimbika mu ddiini endala musooke muweereza obuweereza bwa ttatu olaba bw'oyingira kyotamanyi wafuna boyfriend newekuba ttatu yerinnya lye oli muntu mulokole oli muisiraamu oli mukatuliki wekubye ttatu ya I love you David David Lukirumi my best David omusajja illuminated agambye nti oba oyingidde obuweereza indirectly mwegendereze nnyo ebintu byemuteeka ku mibiri gyammwe mwegendereze nnyo ebintu byemwewandiikako nkunyumizaaki gwagamba nti nogenda kwesangulako ttatu oba otomedde ne femu gyonoonye egenda kuggwawo atiisatiisa bw'oba okyalina obudde gyesanguleko olokoke okkirize Kristo nkiddamu olwaleero buli alina ttatu ku mubiri gwo leka okugamba nti ogenda gisangulako kola buweereza bwo era ku makya balina obuuma bwe baleeta kati gyesanguleko genda mu kyaki kiriza Kristo okimanyi nti bw'anaagisaana ne Jesus yalina ttatu Yesu tabanko na ttatu mpozi nga kipuvinze anti lwakuba tokimanyi nti gwe Yesu tomulabangako tewali yalabe ku Jesus gwe wamulabako ttatu yaliwa era mwemba saasidde kino ekifaananyi kyolaba kyolowooza kikya Jesus yaliwa ttatu ya Yesu lwendi danduli babuulira siba kweyongera na programu eno Trent Beauty World gwayagala ebizigo
genda awo climax ate abantu namba z'essimu eziyitawo yagala kwerukamu koggamu client bite wali kye bajja okukola abantu bagamba bagende bagula ne sigenda kweyongerayo na programu eno mbadde nsaba osirike enzigalewo Yesu yalina ttatu lwaki weefuula amanyinyo Yesu okusinga gumumanyi wamumanyi kati gwomunsinga oli Katonda olina emyaka emeka olina emyaka obukulu sigemaanyi singa abakadde nedda si myaka si maanyi listen carefully leero yiga Yesu yalina ttatu Yesu yalina ttatu wa ku mubiri gwe kale bite waligera bakuwa ebizigo opposite climax era wabeera ngayana mpakanya ndimubuulira HK Property Masters batunda mataka ngera tutwalayo Illuminati agule ettaka eddene tetugenda ozimbako kyaki naye kuba atandise okuyebayeba atandise okukkiriza nti Yesu ye Mukama era agenda kulokoka munange tugenda kugula ettaka tuzimbeko kyaki Illuminati ono asobola okumpa ab'HK akulenga intercessor HK Property Masters ab'HK Property Services Masters basobola okumpa plot babaagadde tuzimbako kyaki nze obuweereza bwange bulinga bwa Yesu tebuligenda kuba kwe bwapakinga AK Fashions okunda Omutume Muhammad naye bagendo tuwange ebyambalo tugenda okwambala Muhammad teyabeerako weyateekawa weyazimba mu kiti okwambala n'otonya teyazimba ku kyaki AK Fashions okunda bukeera ngenda twalayo Illuminati bamuwe ekyambalo tugenda okubuulira enjiri nga tatu zonna zeenuunyeeko nga weesa Katonda ekitiibwa Kristo waffe amaanyi g'obutonzi lwaki ogamanyira atandise akasa yakkiriza nti obulokole gye amaanyi g'obutonzi nakkiriza nti Yesu yaliyo nze ntuse wenjagala musajja agenda kulokoka tumusiibire tumusabire agambye atunda myoyo twagala nekyakimenyewo tewali muntu alina buyinza ku mwoyo anti kyekizibu kyo nti buli oyingira eddiini yonna yonna oba obunze mwoyo AK Fashions owulidde gwe agenda kutuwa buli wolingira eddiini endala yonna yonna nga weetutteyo oba otunzeyo muki kulatuna n'ensi yange mweraba